Munda munze nkimanyi nti si mukazi yekka wabula waliwo omusiguze ali emabega w'ensonga zino. Omusiguze ono yajja n'atusanga mu bulamu obwali bweyagaza. Yatusanga mu bulamu nga mukazi wange buli kimu akifunira wakyagalidde. Yatusanga mu bulamu obw'okubanga buli muntu yenna yeyagaza famire yaffe. Omusiguze yafuuka akazibu. Nagezaako okubuuza Haji. Omusiguze ekyo gwogera mu maaso n'okuba ng'oyogerako akuliisa akakanja n'okutuusa okuba ng'omusajja omukulu oli mu kaseera kano ak'ekkomera omusango gwenkanidde awo. Yantegeeza nti omwami oyo si mulala bamuyita Kazibwe Luuto. Kazibwe ono Luuto gwe nagambye omutuuze mu ggwanga lya UK ng'alinayoko obutuuze newankubadde nga ne mu Amerika naye kigambibwa nti alinayo obutuuze era nga mu nsi zino ebbiri alinayokko abakyala kyokka nga bonna abalinamukko abaana. Mu ggwanga lya UK alinayo abaana babiri nga ne mu ggwanga lya Amerika alinayo abaana babiri. Munnayuganda olwaleero byenkuleetedde byebyokwagala okulowooza. Jjukira twawulirako amawulire agalaga nti omwami ono akukusa abantu era wava n'enjogera egamba nti waliwo n'ebirowoozebwa nti alina omwana ono omuku gwe tugenda mu maaso n'okuba nga twogerako okusinziira ku kulungamizibwa n'okuwabulwa bwe nasabiddwa obutaddamu kwatuukiriza linnya. Omwana oyo abali mu comment section mwe munaakimanya era nga kigamba nti omwana oyo yamufulumyako n'amutwalako mu ggwanga erya Mexico. Oli ekirowoozo kyali kyakumutwala mu ggwanga lya Amerika newankubadde nga yatuuka n'alaalira mu ggwanga erya Mexico. Awo nno ebirowoozebwa nti mu ggwanga erya Mexico kyaleetawo embiranye empitirivu nnyo era ekyaleeta n'okuba nti mukazi wattu okwagala okukomerezebwa okuwano okw'aboobwe kyamuviirako kubanga asaasanyizibwako $600. Zino nno nga zaagenda maaso n'okuba nga ziweerezebwa omwami yennyini ali mu kkomera nga bamugambye nti omwana nga bwe yali awambiddwa era nga baali beetaaga ssente agende maaso n'okuba nga ateebwa. Omukazi ono newankubadde musajja ono yali mu mukwano omungi ennyo ogw'ekimmemmette kyamuleetera okuba nga ayanguyirwa okuba nga akwata akasente kano. Wattu kyataasobola kuba nga ategeera nti guno gwali mupango oba oliawo gwali gumugisaamuko akasente abalala ke baali bagenda mu maaso n'okuba nga beetaaga. Haji ekintu kya dola zino $600 tazeegaana era nga ne boogera mu maaso n'okuba ng'oyogera naye akyogera luno nti meeya kituufu $600 naziweereza era nga bantegeeza ne bangana nti omwana ono yali awambiddwa. Newankubadde nga saalabako ku file the reference ku musango yali egguddwawo ku kubulwa kw'omwana oba ketwandisa disappearance wabula nze essanyu lyange lyali lyakomawo wakansangeyo omwana ng'ali waka era bwe namusangawo saayagala kunonooza na kulondoola birala byonna kubanga mukazi wange mu kiseera ekyo nali mwesiga kubanga nali sirowooza nti asobola okukola ekigambo ekyenkanidde wano oba ekyefaananyirizaako nga kino kyagenda mu maaso n'okuba nga akola. Kugambye okusinziira ku programu yaffe eno tugenda kukesirikiza amannya agamu wabula gwe abadde agigoberera ebbanga lyonna gwanaasobola okutegeera omwana gwenjogerako. Bino walimu byetwetaaga na kubuuza kubanga bw'oba obadde ogoberera era nga omusango guno bukyanga gutandika omwana gwenjogerako yakoma ku kisenge kya Mexico ffenna wano tekyetaagisa kumala kubanga ate tukujjukiza wabula olw'okubanga twongera okunyweza programu yaffe eno twasazeewo amannya agamu okutandika okuba nga tugerekereza. Kati gwali mu comment section bw'olaba abuuza gw'onooyambangako okuba nga okomentinga nze ogwange bwakuweereza programu yange yakawungezako olunaku olwaleero. Eriyo omukyala yeeyita Kamaama ku TikTok. Eriyo omukyala yeeyita Kamaama ku TikTok abeera ku live z'omwami Kabaata era ng'omwami ono Kamaama ku TikTok muwulirize mmwe abamumanyi Kamaama atera okugaba ssente ku TikTok kuno atera okugaba $10,000 ng'agiwa baakadaama. Omukyala ono nzaalwa ye Kapicholwa era ng'ali best mu ggwanga lya Boston mu state ya Boston oba mu province ya Boston mu ggwanga lya United States of America. Amannya g'amatuufu ye Leila Aisha. Ababitegedde leka tweyongereyo kugambye gano ngajjira ddala ku source buli lunaku nyina okusobola okuba nga nkuleeterayo ensonga yonna abangoberera we nnaaba nnimbye nakugambye we nnemba gwenjogerako oli waddembe okuntwala mu kkooti ekyo si kiddamu we olabidde nga nninga alimbye oli waddembe okuntwala ku kkooti naye ffe amazima
tugenda kugajjayo, tugenda kuleeta buli mbeera yonna, buli kyonna ekitusobosa okututuusa ku mazima, wallahi tugenda kukyogera. Kamaama nkugambye amannya g'amatuufu nga ye Leila Aisha, omuwala enzaalwa ye Kapchorwa, ali mu Boston era ng'amaze mu ggwanga lya America emyaka 10. Ku TikTok account ye talinaayo wadde kifaananyi. Ku TikTok account ye talinaayo wadde kifaananyi. Omukyalo ono ayagala nnyo okugabaagaba nnyo obusente ng'ali ku live ya TikTok, nga kigambibwa nti muninkini wa mwami Kazibwe. Jjukira n'aggambye nti mwami Kazibwe ono alina omukyala mu state ya Ohio, yes, ne Horawo fanaki amanya gego mu America nenge ejibaga mpandiikiramu olumu gansumba ne tujja tambulirako. Kakati musino state gy'alina omukyala ono munyankole gw'alinamu abaana ababiri, era ng'alina ne muganda we bamuyita na Nnyonga ono. Kakati mukwetooloola ennyo newankubadde n'alinayo omukyala gw'alinamu n'abaana, naye ate awangaalira nnyo mu state ya Boston. Kati olwaleero pressure oba okunoonyereza kwembaddeko bwe kiba nga famire ye n'omukyala bali Ohio state, lwaki ate awangaalira nnyo mu Boston? Ki ekiri mu Boston? Notandika okunoonyereza kwange lwe kuzudde nti e Boston gy'alina omukyala ono Kamaama na yes Ohio, yes gy'alina omukyala ono Leila Aisha, nga ku TikTok akozesa amannya ga Kamaama. Ku TikTok akozesa amannya ga Kamaama. Ku TikTok akozesa amannya ga Kamaama. Alina ttatu ku mukono gwe ogwa kkono, ku kibegabega bwe wati wano. Alina ttatu bweti. Alina ttatu y'ebigambo mwabisomye ntya bannange. Alina ttatu bigambo badde bisoma bitya bannange. Yenda kuba mbikunoonyeza tulabe. Alina ttatu. Muwala mu ndabika newankubadde nga muntu mukulu, era nga yali mukazi alibadde connected, era nga omuzannyo gw'abadde aguzannyira nnyo mu basajja wano mu ggwanga lya Uganda, even before nga tannagenda, naye nga omupiira gwe agusambira mukwano gwange gwali mukuŋŋamba, simanya Trick Brown byagala okuŋŋamba bino bye ndimu taata wange. I've been doing them for over 8 years back. I'm a journalist and I've been doing this. I know how to handle them. So just do listen, Trick Brown, do listen. Ebisigadde don't mind, brother. Do listen as long as nkuwa facts entuufu. Gwe kyoba osinga okwetegereza oba okwetoolooleramu gwe goberera mazima, olabe kyenjogera kye kituufu oba si kituufu. Ono Kamaama oba yeeyita Leila Kamaama, amannya g'amatuufu nga ye Leila Aisha, bo ne Kazibwe tebeyinaamu mwana, bwe mba sirimbye, tebeyinaamu mwana. Kati ono omukyala akozesa nnyo advantage ey'okugabanga ssente, naddala ku live eziba zikutte nga ziriko abantu bangi. Emitwalo 10 gino gy'agaba akwata bwongo bwa bakadaama, mostly bakadaama basinga okuzannyirako.
nti bwagaba emitwalo 10 muno no kitegeera twagala tuwulirize nga bwe tuyiga nkimanyi wonovira ku live yange nojja kubuuliza ebintu bingi kakati bwagaba ssente akwata obwongo bw'abaana abawala abali desperate naddala abakooye ebyeyo by'omuwalabbu mu Middle East countries zino kakati ne bajja mu inbox ye yenyewe gyakozesa okukonvisinga okukutwala mu America yenyewe gyakozesa okukonvisinga okutwala mu ggwanga lya America abeera ne ku live y'omuvubuka oyo gwe sigenda kwatuukiriza mannyo yakola emisana awo abeera nnyo ku live z'emisano yakola emisana gaayo oyo bwe mujja ku live zino thank you darling bwe mujja ku live zino abajjako bw'ojja mu inbox ye akukonvisinga n'akusendasenda okwagala okuyingiza eggwanga lya America ng'akuyisa mu ggwanga lya Mexico omukazi ono talina biwandiiko talina green card talina biwandiiko bituufu birambulukufu bimubeesa mu ggwanga lya America kubanga talina passport talina biwandiiko bituufu nti bw'oyitira mu ggwanga lya Mexico obuzibu osanga nti tobeera kwegamba bw'oyitira mu ggwanga lya Mexico problem gy'osanga eryemu nti tobeera na biwandiiko bya nkalakkalira biyinza kwanguyiza kufuna biwandiiko bya butuuze mu ggwanga lya America so for 10 years talina biwandiiko ekinyagala okutegeeza for 10 years talina biwandiiko kakati ono amawulire ge mulinako gaagana Muninkini Wuno Kazibwe gwe twogerako ali emabega w'okwagala okusiba Haji Mwizeerwa Muninkini we era ono yamubalira emipiira mu Boston asinzira Boston yalinga buloka we nti bw'amala okufunira omuntu enamba gy'akuwa omuntu alina okutambuza akuwa yakazibwe kakati ekiddako yaafuna commission mbadde ndi mu kunoonya ono kyakola mu Boston afuna very good I know her she told me that deal before those otegete abamumanyi so byenjogerako ndoza mbitegete are you following kakati waliwo kino bakisimanya mu gondi ani kakati ono gwe twogerako ye Muninkini wa Kazibwe era nga bwe badiiringa emirimu gino egy'okukusa abantu okubayingiza mu ggwanga lino erya America nga bayisiza mu Mexico kati obuzibu bubeera nti bano bakusuubiza okutwala mu ggwanga lya America wabula essimu we ziviirako mu ggwanga lya Mexico ono kamaama yeyita kamaama ekintu kyamutabuseeko bwe yategedde nti kirabika kyagala kumuddira jjukira nti waliwo Hajat oyo naye gwe ngenda okuno enkya gwe njagala obbaleetera details zonna Hajat muganda wa Kazibwe abeera ku live z'omwami oyo omu ng'ayogera ali ku ludda alaga nti ali ku ludda lwa Haji kakati ono kamaama ajja ku live ennaku zino nga yeefuula nti ono kamaama ajja ku live nga yeefuula nti enti zino ensonga tazimanyiiko era azisambajja naye yeefuula nti akuba Kazibwe yeefuula nti akuba Kazibwe era alaga nti era alinga ajjayo ebyama bino era alaga nti oli ajja tiyali mu kumwabya nina ne katambika engendo bbawa wano nga akatiza ku nsonga ezo ku live emu kakati ono Leila Aisha yali yeetundira mu ggwanga lya Uganda yali yeetunda gwe gwali omulimu gwe yali yeetunda mu ggwanga lya Uganda naye nga yeetundira mu basajja b'amaanyi bano b'amasuuti ba gentleman bano ab'obuvunaanyizibwa bagaba akasente akawera kati we yagwira ku musajja ono omusajja ono kwe kumutunuza era ebifaananyi ndowooza mugenda bifunaawo tomorrow I think mugenda kubiraba ebifaananyi ebyo
alina ekifaananyi ekimu ng'ali ne mwami ono Kazibwe nga beekutte mu hafu kya hafu ekyo kimu. Then alina ekifaananyi ekirala nga ayambadde wano waggulu omubiri gwonna ng'akantu kayambadde katono, ebifaananyi binasobodde okubbirira okufuna, era ebimu ebyandaze ttatu ku mukono gwe ogwaki bw'aba kwali abitegedde. Alina ttatu wano ewandiiseeko ebigambo bannange, I miss you. Kuliko ebigambo birimu I miss you or it is I miss you or I love you over the two. Ku mukono gwa kkono gwa ddyo. So koleke. Gwa kkono gwa ddyo. Abamumanyi ne tatu eri bweti, tatu ina weeri. Tatu ina weeri awo kati left, I think left. Ndabika nza ategendereza bulungi. Tatu oyo weeri, ye mukyala bw'atyo. Kakati ono kamaama gwe twogerako era mu mutambulizi mugambe bino wammanga. Bw'abayira engeri gy'ayinza okwogeramu n'omusajja we, engeri eyinza okukkakkanya ku nsonga zino ezigenda mu maaso ezibaleetedde okuba nga tubajjayo n'okwongera okubaasanguza, bagikole as soon as possible, because we are not going to wait, we are not going to look at them nga bakola ebyobulalu byabwe ate nga tutuula. Yes, mukono gwa kkono kwalina ttatu, bonaaba weegendereza bulungi. Kakati kamaama ono mu kwefuula agaba ssente wano ku live, abawala bangi ababbiddwa bankuba kyeyo nga bajja mu inbox ze ye agent Wuno, era ng'emizannyo gino gye bakola ebbanga lyonna bagimanyi, era n'omwami ono mwami we akimanyi. Kyentegeddeko bano beeyita ba business partner, naye nga okusooka baali beeyagala. Kati ekitamanyiddwa obanga bano bakyali mu laavu ya ddala, naye for 10 years they have been working together, kubanga ono omwami yeyayingiza kamaama mu America ng'amuyisiza ku kisenge ky'e Mexico. Naye yali victim in the beginning, yali victim. Alwa ngambi netako ka iPad, yagala kansigamu maama, yagala kunsigamu ka iPad nve mu mpapula pannaki ng'ono abo nkoze bulungi. Kamaama business ze zaakola tezaawukana na za Zulah ez'obufere. Tezaawukana na za Zulah, emipiira gy'azannya gyonna gyefaananyiriza ejja Nakisuyi Zulah. We yaviira mu Uganda emyaka 10 egiyise, yaleka abasajja b'e Uganda bamuwanda lulusu, yaleka abantu bangi bamukaaba maziga. Kati katono nnyo nga sinnafuna break, nga sinnalwa kuba nga nkongerewo ku byakamaama n'abasajja naye be yakola ebyefaananyirizaako ku bino. Njagala oweereza request gw'amanyi kamaama, pereza request katono nnyo nga bwe twayogedde Kazibwe. Mugambye bino byonna tubijjayo okwagala okutegeera wizi Kazibwe, era kiyinza kubeera kigendererwa ki lwaki bino byonna bituuse wano. Y'ani azitowa kyenkana ki? Kubanga bannyinaffe bangi bali mu makomera mu bintu ebitategeerekeka. N'ensonga ya munnabyabufuzi omu e Lubagaawo yali owa People Power, ali mu kkomera ekigo, era omubaka ono yali yeeteekateeka yavuganyako ku kisanja kiri ekyaggwa. Naye kamaamo naye musajja naye ali mu kkomera ku musango gwe gumu ogwa defilement.
balista timo nkubuuzizaako nnyo kamaama ono ku TikTok eyayita Leila Aisha emizannyo gy'abazze azannye ebbanga lyonna gyefaanaanyirizaako ejjanna kisuyi gy'azannya mu kaseera kano katono nnyo waliwo bayagala kale katulabe bwaba kwali nga sinnafuna break balista timo soko gye kyemmanyi kamaama omumanyi bwaba mukwano gwo oteekeddwa okubanga omumanyi mwe bakabaka ba TikTok kuno olina okubanga omumanyi ogwe twogerako I don't know naye nga kamaama ku TikTok muninkini nga bwe ngambye nti muninkini wa Kazibwe era nga y'omu ku bamuyambako okukusa abantu nga babatwala mu ggwanga lya America naye nga babayisiza e Mexico obulabe bwe buli mu kino ekintu nti ono yalinga agent ow'enkomeredde era amukoningira abantu amubbira bakadaama wano okubasendasenda era nti ne ka budget kano kaakozesa okusendasenda abantu kava wa mwami ono yakamuwa bw'amala okukamuwa ye bw'ajja ku live nga zino ezikutte eziriko ku bantu bw'omuwa platform ng'agabirayo abantu nga babiri oba basatu kakati eriyo bano abavubuka oba abawala abali desperate eriyo abawala bano abali desperate bannaye saagala ankubira naddala nga ndi mu kukola saagala ankubira wano nga ndi mu kukola njagala kuwummulamu katono naye nga sinnatumaliriza ono omuwala kamaama njagala kweyongerayo wa Kazibwe e Boston lwaki adiringirayo nnyo ng'ate omukyala gw'alina mu America amuyina Ohio state mwamuyina kakati abamumanyi bagamba mu Boston awangaliramu nnyo kati I had to find lwaki e Boston wano abeerawo nnyo mpaka lwenfunye erinnya lya kamaama ono yeeyita talina kifalutalo oyinza obutakifuna kakati njagalayo abantu ng'omu babiri netwaka yange waliwo agalo gitaataaganya tujja gezaako okubanga tubikwasaganya mpola mpola eri chapo woli bwoba woli jangu bagita Ohio spelling eri OHIO simanyi pronunciation y'ekigambo ekyo ndowooza timayinza oba ali busy kuba ndaba mumwetaaga n'alabika ali busy kale kati njagalayo ku bantu ndowooza nga babiri abamanyi ku mukyalo ono kubanga kwali ku TikTok n'abamu yali awaddeko ssente musobola okubanga kwemuli naye nga yes bagita Ohio state kati Janyonga era naye mu kaseera kano newankubadde Nanyonga yali mu ggwanga lya Canada yandibadde mulamu naye ate Nanyonga naye family yagikyawa nnyo bubi nnyo Nanyonga ono uliriza wano Nanyonga ono ate muganda wa Kazibwe ngo bayita Wudu naye yamuzaalamu omwana kwegamba family yonna ediringira nnyo mu bakyala bano ono nate ye bamubbako n'ettaka kubanga mu kumutwalira basooka kumutwalira ku bbanja n'awaayo ekyapa ky'ettaka n'okutuusa tekimuddiranga n'okutuusa kati era ezimu ku nsonga ezimuwalanya family eri bwe buyaayi obwamukolebwako ng'ate bwali bukoleddwa era ne ku muganda we yennyini bwe yatuukira
kubanga ono omwami yali asenda muganda watunda amakage oba ntegerekese kale njagala kufunayo ko nekiki lero Lina jangu soko tubulire ekiddako wano kumanyi yegwa moderating a program eno jangu tweyongereyo ko sobola okubanga otubulira wetutuuse ku okay, let's support our future lawyer Trick Brown by supporting banaki kale njagala abantu nga babiri basatu mumpemu ka break naye nga bafuna ku lwendo lw'otuzi baza oli otya taato muyimbi w'eggwanga baza jangu mbuze ke dakika nge musobola okubanga neeyongerayo omukuba gayi bemanya abaludde wano ate nga yo live eno baji supporting irawo day one baza if you are around then you can say hi to me netweyongerayo just hi nga bwefuna ku lwendo lw'otuzi mwagala kunkalakata kalamba ate sina bwe mbalekawo okusobola kubanga ate neteekateeka wano okufuna ekiddako ekitegedde naye nga nkugambye ku mukutu gwaffe ogwa Beyond the Newsroom X Media negundi n'omukutu ogwa X Media kwetuli mpaka sijangu katono nnyo wano mpaka sijangu gwosobola okugira nga nange bwenfuna ku lwendo lw'otuzi noonya bwengira okufuna olwendo lw'otuzi naye mulabika munsobedde tuzi naye mulabika munsobedde kale njala funa ku lwendo lw'otuzi Mupakasi Wekitiibwa ssebo webale kuweereza kale Mupakasi kikiri kijja ndi wano mbadde nkuliko nkuwuliriza awo webale ssebo kuggusa nsonga siina nze kirala nkwebaza okuggusa ensonga naye twagigusiza